Wabaddewo akanyolegano ku luguudo oludda Entebbe emisana ga leero abasirikale ba KCCA nga bakwata baddereeva abatikkira ku luguudo luno ekitakkirizibwa mu mateeka. Bazikwatidde mu bifo okuli ku ssaawa ya Queen Katwe n'Ekibuye nga bakira abakwatibwa bagenda bawalira naye nga tekiremeseza basirikale kugenda mu maaso na kubakwata. Ekikwekweto kino kidiridde akeedimo ka baddereeva mu ppaaka ya USAFI nga bawakanya ekya bannaabwe okusalawo okutikkira ku nguudo kye bagamba nti kibabuzizza abasaabaze. Oba baagala ffe tukolere tusobeddwa naffe ekyokkula bwabeera eri bo babyanza bubyanza buli ali kukuba eri bamu batikira ne kulokota bweri emmotoka ezibeera eri kukoze zitikka abantu batusindika tubeere eno tetutikka abantu basitekazi we bajja batusaba omusolo naffe tetulina sente. Bano bagadde emiryango egiyingira ppaaka ekitaataaganyiza okusaabaza abantu abatambulira ku luguudo lw'Entebbe n'ebitundu by'e Makindye. Bagamba nti ekisinza okubeeraliikiriza ye KCCA okuba nga tevuddeyo kubayamba newankubadde nga baludde nga bagiraajanira bayambi ate nga bagiwa omusolo omujjuvu. Abantu bajja ne badinyira eno emmotoka kubanga zibeera ku kkubo nga zitikka kati eri mu USAFI tebakyajja ovugayo luutu bbiri. Sikazajero zonna wali yabeera nga abantu batambula ne bajja bonomulimu nga bajja batuwabeera mukaza kuzi kolaki zibatwala. Batutegeezezza nti batuuka n'okwekolamu omulimu bo bennyini ne batandika okuggala emmotoka ezitikira ku kkubo kyokka ekibamaze enviri ku mutwe kwe kuba nti bannaabwe ate poliisi ebadde etandise okubakwata n'ebaggalira. Paka saa 8 gwe bakusibe tuza okukutaasa paaka eryekole ate nebakusiba. Stages buli omu yafaayo neeyisa abantu basatu okugendanga ku kkubo okuggala emmotoka. Kati ate bannaffe tugenza okulaba ku makya bazze okuggala emmotoka babakutte babasibye. Tujja kukola ne DPC tutule ne RPC ni abakolagana bali transport wano n'abakulu bamugera kwa kikulwa nabo tulabe ensonga eno eri etya solving ensonga eno mu bulungi yasagala kuddamu omuntu yena kuba motoka yani ey'omuntu yenna. Ye omwogezi wa KCCA Peter Kawojo ategeezezza nti ebikwekweto bino byakugenda mu maaso era nti si bakukkiriza muntu yenna kutaataaganya ntambuza ya mirimu mu kibuga. Tetwagala buvuyo, tetwagala ntalo, twagala abantu bakole wala tumanyi season ya kola era ekibaleeta mu kibuga kola. So tugenda kwatagana ne poliisi okulaba nti twongera okujjawo abantu abateeka stages mu bifo webatalina kulira. Alan Luswata ne Herbert Kavuma bakusakidde eggulire lino ku KCCA TV 1.